Ku Easter Sunday, On Easter Sunday, bwe tulimaliriza Easter services zaffe, after our Easter services, tumaze ekyemisana, after our lunch, tukomawo then we shall come back tuwanyise obulamu album launch ne mwami Jesse Muwanguzi. for tuwanyisa obulamu album launch. Abo okuyingira abakulu emitwalo 2, Entrance for adults is abato 20,000, omutwalo 1. and for the children it's 10,000. VIP emitwalo 5 n'okwamuka waggulu. VIP from 50,000 onwards, Then emmeeza y'akakadde. and the table goes for 1 million. Nategedde nti kaadi ezo weeziri, I got on the cards are here. eziri ku reception. They are at the reception. Simanyi oba eriyo n'abazirina wano kati. I don't know if someone has them here now. Naye at least bw'ogenda ku reception oba osobola okwegulira kaadi yo mu advance. But if you go to the reception, can buy your card in advance. Kijja kwanguyako enteekateeka. It will quicken the arrangements and preparation.